essanyu eringi. Zalinga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Julayi omwaka 1994 Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II lwe yatuuzibwa ku nnamundu y'abajjajjaabe. Kino kyabaawo oluvannyuma lw'ebbanga eddene okuva mu mwaka gwa 1966 taata we bwe yawaŋŋangusibwa era eyo gye yakissa n'omukono. Mu Buganda twalina ebibiina ebyabeegassi eby'amaanyi ddala nga Bwavu Mpologoma e Buddu, Wamala e Ssingo, West Mengo ne East Mengo ne bannaffe e Busoga, e Bugisu n'awalala. Olunaku luno lwakubeerawo ku Lwomukaaga lwa Ssabbiiti eno era nga amatikkira gano ga kuyindira ku lubiri lwe olusangibwa Enkoni mu Buddu. Tugenda kuwera emyaka 28 kya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II atuula ku Nnamulondo ya Buganda. Twebaza Katonda akuumye Kabaka waffe myaka 28 egyakayita era tumusaba ayongere okumukuuma. Mu kwogera ne bannamawulire enkya ya leero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ku Bulange Mengo ategeeza nga buli kimu bwe kiwedde era n'agamba nti abantu abagenda okwetaba ku mukolo guno babale wabula ng'era abo bokka abaagemeddwa ekirwadde kya COVID-19 beeba okubeerako. Abantu batono nnyo ddala abayitiddwa. Mu gavumenti eya wakati tuliko be tuyise. Gavumenti ya Ssaabasajja ejja kukiikirirwa Katikkiro. Abooli olulangira bajja kukiikirirwa abantu nga 2. Abataka abakulu ab'obusolya baakukiikirirwa omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Abaami n'abaweereza abaawummula nabo baafunye anaabakiikirira. Ab'amasaza bajja kukiikirirwa Puukino. Abakulembeze abalonde mu kalulu nabo bajja kukiikirirwa abantu abatono ddala. Ono era agenze maaso n'okukuutira abantu okwewala ekirwadde kya COVID-19 era n'asaba abo abalina kye balinawo okuyamba bannaabwe. Tukola dduyiro nga twewala okwejjanjaba nga tetugenze mu basawo nga tugemebwa. Embeera gye tulimu nzibu nnyo eri abantu bangi nnyo. Alina ku mmere oba ku kasente adduukirire abalala nga bw'aba asobodde. Tusigale nga tuwuliziganya n'ab'eŋŋanda era n'ab'emikwano era tuziŋŋanemu essuubi. Takomyeko asiimye n'abantu abatali bamu abasobodde okutambula n'Obwakabaka okuva we bwaddizibwawo. Twebaza abantu ba Buganda abato, abavubuka, abakulu n'abakadde olw'okubugiriza Kabaka waabwe n'olw'obwagazi n'obujjumbize ng'emitendera gyonna gyolesa omwoyo gwa Buganda ogutafa. Twebaza bannayuganda okuva mu bitundu eby'enjawulo. Katikkiro akoonyeeko ne ku mikolo egy'ennono egitambuzibwa mu kujaguza emikolo gino. Ennono nkulu nnyo mu matikkira naye bw'ebanga eyinza okuleeta omutawaana tugyewala. Omwaka oguwedde Kabaka teyakongojjebwa, ndese kyakulabirako. N'omwaka guno tajja kukongojjebwa kubanga okukongojja Kabaka kireeta abantu bangi nnyo. Amukongojja tabeera bwomu, aba yeebunguluddwa ab'embogo bayitirivu n'abantu abalala. Kale ekyo emikolo egimu tujja kugibuuka olw'okwewala obulwadde. Mu buufu bwe bumu abaka abava mu Buganda abeegattira mu kabondo ka Bwakabataba aka Buganda bayozayozezza nnyinimu okuweza emyaka 28 ng'atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe. Ssentebe w'akakiiko kano Muhammad Mwanga Kivumbi atangazizza ku bagenda okukiikirira akabondo kano mu matikkira gano. Bonna okutuuka atofaayo kya masiki
mumutaddeko okutuuka ku matikkira gano we gatuukidde Obuganda bubadde bulina okusomoozebwa okwenjawulo naye ng'omwogezi bw'ayogedde ffe ng'ababaka ba paalamenti tuli bamalirivu kuba kyekyatulonza era twalayira mu ssemateeka okulamula ensonga zonna ezinajja mu maaso gaffe owatali kutya oba kuzibiriza ku liiso ku muntu yenna kumukwatibwa ekisa okuggyako ng'ensonga eyo tugyogerako mu mazima n'obwenkanya. Bano era basuubizza nga bwe bagenda okutambulira wamu n'Obwakabaka naddala mu nsonga ssemasonga 5 nga Joyce Baagala Ntwatwa bayongera okunnyonnyola. N'okufaayo ennyo okutumbula okukuuma obutonde bw'ensi, okussaawo obumu wakati mu bantu ba Ssaabasajja mu Buganda si wokka naye ne mu Buganda yonna ng'eggwanga okutwaliza wamu. Twagala okweyama ffe ng'abakabondo kano abaka paalamenti abava mu Buganda tujja kwongera nnyo okunywerera ku nsonga ssemasonga mu mirimu gyonna gye tugenda okukola mu kisanja kino eky'emyaka 5. Gano ge matikira ag'okubiri agajaguziddwa mu nkola ya sayansi mu kirwadde kino ekya COVID-19. Yise Kigongo kulwa Channel 44. Nze Kyoberugayizi omuzira mamba akabbira omuguya sirya mamba amazinywa sirina kajanja neyano nampagira Obwakabaka